Mugamba mutya mwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video. Olunaku olwaleero waliwo wanambuuzizza ekibuuzo ku gonja nti gonja omusibire ku mmere alina mugaso ki? Ombuuzizza ekibuuzo n'ombuuza nti gonja omusibire ku mmere alina mugaso ki? Ekisookera ddala gonja, ekitooke kye bayita gonja kitooke kya makulu nnyo. Kwegaba ebimu ebitooke eby'omugaso ebisaanidde okubeera ewaka. Osobola okusimbayo ekikolo kimu ne kibeera mu bitooke ebyo by'olina ewaka. N'oba tolina bitooke ye musimbe waawe ebbali abeerewo, olw'ensonga nti gonja oyo nno aliko eddagala ekkweke n'eryo eddagala erimanyikiddwa. Ekyo kibabuulira gonja aliko eddagala ery'amaanyi. Kiba kitooke ndowooza basinga mu kitegeera. Gonja oyo abasinga mutera kumulya nga mutambudde mu ngendo ezo ez'enjawulo. Kati ng'erukaya bamutundawo nnyo gonja oyo mu bifo eby'enjawulo ku makubo ago. Gonja oyo gye mutera omulira. Naye ekibi ekiriwo, gonja asinga okulabika ennaku zino ye gonja oyo gwe twandiyise maleeto oba gonja gwe baagatta obugasi. Gonja agenda okukuyamba, olina kufuna gonja oli yennyini owaffe, mukitegeera. Gonja oyo gwe mulina okufuna abangi gwe bayita gonja omuganda oba kagonja akaganda ke mulina okufunira ddala, ke kajja obbayamba ku nsonga eno ono gy'abuuzizzaako. Gonja oyo ekimuteesa ku mmere eyo olina kumufuna ng'ayengedde bulungi. Bw'omufuna ng'ayengedde bulungi n'omutereeza, bw'obeera osiba emmere olina okuteekako gonja oyo ng'ayengedde, omusibira ku mmere eyo ensibe. Kati gonja oyo bw'obeera omusibirako obeera oteekeddwa okwogera ne wano ng'ojjula nga mugenda kumulya, ku lw'ensonga nti gonja oyo mulungi nnyo okugonjoola ensonga ez'omu maka ago. Singa amaka gammwe gabaamu okucyankalana, okwerumaaluma, gonja oyo mulungi nnyo okugonjoola ensonga ezo. Ky'oba olaba nti ateekebwa ku mmere, lwakuba bamu ebyo tebabigenderera, ye asiba busibye ku mmere n'afumba n'atamanya mulimo gwa gonja oyo oba mugaso gwa gonja. Awo obeera otaddeko ddagala aba agenda kukuyamba okugonjoola ebizibu ebiri mu maka ago. Era bw'obeera omuteekako olina okwogera, osobola okugamba nti ono gonja agonjoola ensonga mu maka gano, n'ogamba nti ono gonja agonjoola ensonga mu nnyumba eno. Bw'otyo olina okubeera ng'oyogera nti gonja agonjoola ensonga mu maka gano, gonja agonjoola ensonga mu nnyumba eno. Kyekyo gw'abadde abuuza nti gonja alina mugaso ki. Mulungi nnyo mu kugonjoola ensonga ezo ezibeera ziremye mu maka ago, naddala nga mulina okucyankalana okw'enjawulo. Kati gonja oyo tolina kulinda kumala kucyankalana. Bwe lw'ofumba ng'obadde omufunye muteekeko, abeera ajja bayamba okubeera ng'agonjoola ensonga ezo zonna ezinabazizze mu maka gammwe ago. Kwegamba ly'eddagala eryo erisobola okubeera nga likuyamba okuziyiza ekyo okubeerawo mu maka gammwe. Tujja mwogerako olulala bwe ndiba nfunye ensobolo mubalaga oyo omutuufu gwe mulina okubeera nga mukozesa oba okusimba. Nja kuba mbakolerayo vidiyo endala bwe ndiba ngenzeeko mu kyalo eryo Masaka, olw'ensonga nti gyali ewaka gyali bulungi nnyo mu kyalo. Naye kati wano njagadde kuddamu ggwe mwebali kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video mubeere bulungi, mweraba.